ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunana mwaka 2022 olunaku lwa Monday nga bulijjo mpulira Akannya ebyemizannyo ebeerawo okuva ku Monday paka olunaku olwokutaano nga tukusaako ensonga z'emizannyo ziba zitambudde mu wiiki ne mu weekend tukuwa local sports ne international sports nosobola okubanga omulunka mu nsonga z'ebyemizannyo tugenza okujja olunaku olwaleero ensonga nyingi ezigenza maaso mu nsonga z'ebyemizannyo njagala osooka okujjukizako gwe munaffe aliko MRI TV. You can subscribe to MRI TV ku YouTube tubaako, Facebook tubaako ne ku Twitter tubaako. Onaku lwa weekend mbaddekawo ne mwanyi wange Reading Pagi agezako kuŋŋamba nti bo nga ababuddu kati enkasi bagiraba batandise okusenvula mpola kubaba kubanga bakoze eddiri simanyi oba kina kye kibatwala maaso naye ogenda kuba obutegeno ku lwaleero Premier League yazzeemu Mani yaluzinze omupiira gwayo ogusookera ddala kino kigitwalawa ttiimu ya Liverpool yakoze maliri ne ttiimu ebadde eva wansi ey'akajobuzi byonna ogenda kuba obutegeno ku lwaleero ne mu Olympics twafunye omudaali gwaffe ogwokutaano twezze emidaali 3 egya gold omuntu omu atwangudde emidaali 2 egya gold taddayo ekyafaayo nga bulijjo sitera kubanze kamba ne munnange nyikiddwa nga Juma kagezeko okweyanjula akubire byanawo ku deski ye nga bwe tugenda maaso. Juma weyanjula eri abakulaba. Yes, go nayo n'omulabi waffe wa MRI TV okola kyamanyi okubeera nti oli ku mukutu gwaffe guno program Akannya ebyemizannyo the sports penalty kuva olunaku luba lwa Monday mpaka lwa kutaano tubeerawo amanya n'eddoboozi Ntege Juma Pro program Akannya ebyemizannyo the sports penalty tukwetedde ebintu bingi nnyo mu programu yaffe eno omuli okubeera nti no amasaza Buddu yakoze amaliri singa ate neewangula kitwalawa Buddu byonna ogenda bifuna olunaku lwa Juma tutandikirawo ku masaza ndowooza tiimu ya Buddu oluvannyuma lw'okugoba coach Steve Bogere aneeta Ibrahim Kirya tulaba Kirya nti gemu yasooka bamukuba omupiira yali goole 1-0 oguzzeeko nawangula nakuba singo akulembedde ekibinja kyabwe game yaddeyo ku weekend yakoze maliri ne timu y'Ekyaddondo jogamba nti sinungi ngazi gyakyoga nti sinungi kimala nti esooka esabuddu amaliri ngane bwe kimanyi nti ba champion bomako oguwedde kino kitwalawo timu y'abanafu aba Buddu. Juma nyaloweza okunyonyola omuntu ali awo awagira Buddu oluvannyuma lw'okukola amaliri ku weekend bo obasomyerako ne results nga ezabaddeyo ku weekend bo nga bo banava mu kibinja tebave mu kibinja. Oye so kyagenda olabe nti no ekibinja kya Buddu singo ye kikulembedde ino obubonero buli 15 ndowooza yakagwamu omupiira gumu omupiira gwo bbe nyinyi aba Buddu bakuba singo gole mu kubwerere kakitegeeza singe mu mipiira mukaaga ino obubonero buli 15 Kyaddondo ino obubonero ndowooza buli 9 kubanga bagenze mu match eyo nga basamba Buddu nga Nateze Juma chenda bantu timu yacho nayo ndaba nga improving nti season yewedde ya masaza Kyaddondo teyava mu kibinja kuba coach wa yali Magasi yali awo kisaidize ekibuli tulaba nti tebava mu kibinja ate no season twatadde competition y'amaanyi bade kitasuubirwa kino timu ya Kyaddondo y'amaanyi ojase yongedde mbazanyi yongedde mbonge ojase bekiririzaamu ngabbo. Yes, Kyaddondo ku mulundi guno bazze betegese bulungi jagendo labe ntino ku game ebbiri ze basambye Ibrahim Kirya nti tebamugwiridde bugwizi bamukuba omupiira ogwasooka Kirya nga yakajja ku timu y'abanafu aba Buddu bamukubemu bwerere era bakulaze nti bagenze ku liiku olunaku lwabadde lwaggulu nakulaga nti ajjayo amaliri ga 0-0 kitegeeza ekyo nti Kyaddondo season eno eze yeetegese okusinga ku season eri eyagwa. Okay, katumira okuuliza otsiza abasezi baddeyo ku weekend so banga tuzitegeera olunaku olwaleero. Ojagenda olabe nti Mawogola ne Bululi omupiira gwagwa 0-0 ya ogenda olabe nti no singo yenywereza nnyo ku kimeeza kya grupu yaabwe omuli singo Kyaddondo ne Buddu nti yakuba goolo zaali 3-1 ojagenda olabe nti no Busiro omupiira ne Kyagwe Busiro yakuba goolo emu ku bwerere omulenzi ono gwe bayita Jime yakubira banafu aba Busiro goolo eyabawanguza goolo emu ku bwerere Buddu nabakola ensobi era ate okubeera nti no bakkiriza bagenza ogenda mu match eyo nga balina obubonero 7 Kyaddondo nga alina obubonero 8 nti Buddu bwakuba Kyaddondo webabadde ku liiku kubanga yadda akyaza nti yadda alina omukisa okubeera nti yadde must win ya Buddu. Yes, yadda alina okubeera nga agoba omupiira ogwo agende ku bubonero 10 kitegeeza yadda alina okusenvula mpaka mu kyakubiri ate already batwala abantu kugamba ababiri mubeera safe side mubeera ku safe side okusatu ogenda nga best loser ate ekitayinza oyinza obutagisobola okusinga goal oyinza okubeera nti mu kibinja kyo malidde mu kyakusatu naye ate
ogenda okulaba nti kochi mu kibinja kya Gomba nejja nekusingako goal emu oba bbiri ogenda okulaba nti osigadde wadde naye abamalidde mu kyakusa nti Gomba yagenzi yabadde kabula soke mu kisaawe kyayo ekya PTC nega nekuba buweekula gozaade bbiri ku bwereere yes Kimera Kenneth ne Bruce be batebedde Gomba yes Mawokota ne Butambala gwawedde bbiri era 2-0 ya yiga yatebedde timu y'abanaffe abamawokota ogenda olabe nti nno Busuju ne Bugerere omupiira ogwazikidde 0-0 ogenda olaba omupiira ogwabaddeko okukomba n'okulya oguliwa ogwasese abo mu kizinga batindiza olugendo ne bajja ebulemeezi omupiira ogwo gwazikidde goolo yabaddemu ku bulemeezi nga bulijjo ebulemeezi nga ali ku form eno season y'amasaza simanyi kiki olabeera nti bulemeezi season nga 3 ezisembyeyo ez'amasaza azakulaga nti azakola improvement mu masaza ayongerako ojagenda bendo za masembe kati musanyufu wali masembe ojagenda olabe nti kuva mwaka gwali gwa 2018 ya gundi yatwala ekikopo ekyo yali singo ojjukira nti yali akuba buddu mu penalty goza penalty zali penalty 12 ku 11 kati kirwa peo nategeeza ku game eyo ti lwaki penalty eziba zitusenga zenkana nga nyingi bagigeme tebagiddamu enkeera omupiira si bwegute yakasatutuka mu bunnya guba teguyina kusula omupiira si rudo onanya nonyenya jagenda ndi mu mwaka gwa 2018 singo yali etwala ekikopo ekyo kuba buddu kuva ku ogwo omwaka 19 olaba nti bulemezi ajja newangula ekikopo ekyo kuvaawo mpaka kati baze bakulaga bajja bongerako tebaganye kuva mu kibinja baze ne babanga batuuse kisa ntino basobola okuba nti balwanira ekyokubiri ekyokusatu n'ekyokuna ne Busiro fomu yemu bazize bakikola kigamba ekyo kivana mu management nti abatendesi baleta omutendesi amanya abasambi nga abategeera bwe kiri kati ojagenda abe nti sese bamukubye goolo yabaddemu ku bwereere goolo yabadde ya captain by the way Sesazi season eno simanyi naye Sesazi ataddewo omutindo gubadde gw'amaanyi nnyo mu saza lya bulemeezi eryo nti Sesazi ojja kuteekako Calvin ogenda oteekeko ndowooza Keita mu makati amulenza badde ataddewo omutindo makati adigida bulungi ataddewo omutindo gubadde gw'amaanyi nnyo season eno bwe kiri masaza we gatwega agenze onaku regulo ndoza game ya game 6 kineyo mu masaza aga ku weekend nti ekinyalo kirimu nti goal bakubye ntini nnyo teziringa za weekend zali goals 11 kuno goal prize zisazeemu zikendedde cheka tezatamde nabatebi nga buli obanga mbenga bulijjo kwa nerije Uganda ogiraba nti nera goals ziba ntono nnyo tumanyi babazanya fe bekibugo just babulamu kati nisimanyi naye ekyo batebeje mwenyini mwetereze tongere mutindo ku ligiza fe ekyo ekikulaga nti Uganda obanga mbe nti okusinga esinga mba Medina ba defender lwaki ogamba bodi kwa Medina akoera striker chances olabe nti goal nyingi okusinga ne obo genze mu league ziri mu league y'abakazi ey'abawale nti jagendo abe nti oli akubye munne goal nnya n'eri ndale ekubye 5 Shiko yakubye mukaaga nale kiba kizibu okugenda mu mu Premier League Uganda Premier League osange nti Vipers yakubye 5 Council yakubye 4 Bulu yakubye 3 okitegeera kamu 0-0 ne ku Uganda Cranes ogiraba nti goal yaba gikubye Uganda tebajja gisusa goal watu ne ba defender balungi nnyo so kibusa maaso watu ne babaka balungi nnyo twakiza mala so babaka balungi naye ndowooza ngamba bamidi bamidi abali mu Uganda nebe nabatebi balina okwongeramu kwanji Ferguson nakwe mu yagamba ti striker abalungi wa forward ennungi esobola okuwangulira game naye ba defender abalungi basobola okuwangulira ekikopo basobola okudife kigasaki okuteeba goolo 3 ne bakuba goolo zimeka 2 nagwa 3-2 nade china mugaso tugendeko ku team y'abanaffe eya Sand Cranes zanyira ku malaba go ku mazzi onako regio bakulira ku team ya Comoros mu second leg yabakubye goolo za 3-2 team ya Uganda ya Sand Cranes iteze eri qualified ogenda okuzanya empaka eza AFCON eza Sand Beach ngano kumugate Uganda Cranes ayitiddewo kumugate gwa goal za 9
ku goals 5. Kino kitegeeza nti nera nze twakoze bulungi naye comment yange eyinza kubeera nti nera tongeremuko mu kudefendinga kwate kigasa kukuba goals 5 ku 9 kitegeeza oli abadde akusobola yesu amukuba goal nyingi ko tulabe nti coach yavuddeyo nategeeza before games ogenda game okuzanyibwe onako olujo sazadde 10 wali eri naye yavuddeyo nategeeza mbu nera betagisa goal nyingi okusobola okuyitawo naye ate twalabye nti nera ataddewo omutindo gubadde gwamannyo season eno yabwe kiri masaza wega twegagenze onaku regulo ndoza game ya game 6. Okay, kinayo masaza aga ku weekend nti kinyayo kirimu nti goal bakubye nti nnyo teziringa za weekend zali goals 11 kuno goal prize zisazemu zikendedde cheka tezatambe nabatebinga buli obanga mbenga buli jjo kwa nerije Uganda ogiraba nti nera goals ziba ntono nnyo tumanya babazimba fe bekibugo just babula mukati nisimanyi na ekyo batereje mwe nyini mwetereze tongere mutindo ku ligiza fe ekyo kyo ekikulaga nti Uganda obanga mbe okusinga esinga muba Medina ba defender lwakyo gamba bodi kwa Medina akoera striker yes chances olabe nti goal nyingi okusinga ne obogenze mu league ziri mu league y'abakazi ey'abawale njo jagendo benti oli akubye munne goal nya neye ndale ekubye 5 shiko prince yakubye mukaga nale kiba kizibu okugenda mu mu Premier League Uganda Premier League osange nti Vipers yakubye 5 Council yakubye 4 Bulu yakubye 3 okitegeera kamu 0-0 ne ku Uganda Cranes ogiraba nti goal yaba gikubye Uganda tibajja gisusa goal watu na defender balungi nnyo so kibusa maso nino tina baka balungi twakiza mala bali baka balungi na yendoza ngamba bamidi bamidi abali mu Uganda nebe nabatebi balina okwongeramu kwanji yafaka sona ko mu yagamba ti striker balungi wa forward nungi esobola kuwangulira game naye ba defender balungi basobola kuwangulira ekikopo baso kuwangulira ekikopo basobola okudife kigasa ki okuteba goal 3 ne bakuba goal zimeka 2 nagwa 3-2 nade china mugaso tugendeko ku team yabanaffe eya Sand Cranes zanyira ku malaba go kumazi onako regio bakulira ku team ya Comoros mu second leg yabakubye goal za 3-2 team ya Uganda ya Sand Cranes kali iteze eri qualified ogenda okuzanya empaka eza Afcon eza Sand Beach ngano kumugate Uganda Cranes ayitiddewo kumugate gwa goal za 9 ku goals 5 kino kitegeeza nti nera nze twakoze bulungi naye comment yange eyinza kubeera nti nera tongeremuko mu kudefendinga kwate kigasa kukuba goals 5 ku 9 kitegeeza oli abadde akusobola yesu amukuba goal nyingi ko tulabe nti coach yavuddeyo nategeeza before games ogenda game okuzanyibwe onako olujo sazadde 10 wali eri naye yavuddeyo nategeeza mbu nera betagisa goal nyingi okusobola okuyitawo naye ate twalabye nti nera bakubye yesi nyingi naye ate babatemi mu goal zabadde nyingi bagema de goal za denya ku 3 kitegeeza bateye mu goal eriemu mupira obanga obaze yabadde goal emu team ya Sand Cranes tubagaliza bisima byerere ekya kinyizo boga ku kitu kimu nti nera akulira omupira mu Uganda Dr. Honorable Magogo abudde nategeeza yavona n'abasuubiza nti buli muzanyi ali ku timu ya Sand Cranes agenda kuba awangula $2,000 eza dola zibalabala mu zawano zibameka mu mwasoma ubo bukadonza nga musanvu nezigwamu bavudoza mu dakika 9 basobodde okukola obukadde musanvu nezigwamu mulimo ki mu Uganda musawe mu n'ekitundu mulimo ki musanvu nezigwamu nezijja mulimo ki mu Uganda okusobola okuyingiza sente ezo mu dakika ezo Juma kati ni nyongo wumba timu ya Uganda Cranes ya Sand Cranes oyinza jogera kochi nga tugenda maaso chenyinzo jogerako team nti yagenze egenda tukikira mu Africa tikusawe nina kuongeramu tukirabye nti goal zo eziteba nti esobola okuba omuntu goal 5 esobola okuba goal 4 naye bongeremu mu kitongole ekizibizi nti balekera okubya nti babakuba mu goal nyingi nti webe nesanga team eyeterezeza mu baka nti tugeze nti enzo kusanga South Africa simbi nongeze mkusinga mu mpira ku mazi alwene sanga South Africa mu mpaka za Africa South Africa nungi mu kuzibira ate nungi ne mu kugenda maaso nti chi ndo jageno mu kube goal 3 akube goal 4 atenga n'okuzibira ayinza n'obutakukiriza mu kuba goal ezo zonna tongeremu mu kitongole kizibizi tongeremu mu kitongole kizibizi mpozi n'ekitongole kiwutanyi kubanga baba tebibatulaze nti bo basobola okuteba naye ekugamba ekitongole kiwutanye ekyo kirina okubeera nti
agagindi tusobola okufisa obudde ne kigabirira abateebi baffe kati so kirina okufisa obudde okubeera kitangira emipiira okujja kuba defender tweyanziza nnyo Juma naye twera kusubscribe MRU TV tuba ku YouTube tubaako tugende mu mpaka zaffe za Olympics Uganda tuwezezza emidali giri 5 ejja gold giri emidali 3 silver tetulinayo mudali bronze tulinayo emidali gyaffe giri 2 gino emidali gya gold abagituwangulidde kuliko Victor Kipulangat wali mu marathon esobola ofuna gold ne munaffe Kipulimo yafunye emidali giri 2 kugina emidali kuliko ogwa meters 1500 ne meters omutwalo ogumu kino kitegeeza nti neera tuwezezza emidali gya gole emidali 3 naye nga timu tuli waggulu esikulemere sijja jogera ku emidali ina mingi nnyo ya Australia giri emidali 6 giijo ate timu yaffe eya Uganda tuli emidali 3 egya golodi naye timu y'abanaffe ya Kenya eringa tuli waggulu ina emidali 3 naye kigimakinga okuba nti tugiriko kumpi tulina gold mungi bwe kye batayina basinze kuŋŋanya silver na bronze nekyali kinyalulo ekiriwo nti neera omuwala Peros Chemutai yavudde tuwangulira omudali ogwa bronze ogwabadde ogwokuna naye challenge gye yafunyeemu nti neera yadde adduka steep chase nti mudduka mubina bye mubuuka obuma bubeera yadde abuuka bwati nasobola okukona eviviirya kukuuma akabadde awo era singa y'omu ku balina gold oba silver yaffe yandibadde ng'esooka naye ate kikulaga teya givings up okusobola okuba nti naba awumula oba akola eki yawongeddemu bongezi pace nasobola ofuna omudali ogwa bronze ne munaffe Kipulimo yavuddeyo yabadde game ngije yabadde byinza okukubiramu ekifaananyi gwatagirabye olunaku olw'ejjo nti Kipulimo yabadde mabega g'abaana Kenya 2 naye nga amulese distance yamudde seconds zaba seconds ana okusobola okubayisa bonna nasobola tufunira omudali gwaffe ogwa gold omundi ogwokubiri kitegeeza alina emidali 2 egya gold kona kabaka sente kuba omukulembeze yabasuubiza omukulembeze kyewunyisa nti neera mu Olympics wovaayo akuwa akasente mu Commonwealth naye ate bana bagenda mu gundi mu zineze babaddemu za Morgan esitazi yagamba tabitegeera bulungi ebyo akagabirako tabitegeera bulungi ebyo naye omudali guba goli nga ye muntu kinoomu Juma nyagala lusoko ontangalizemuko ku mpaka za Olympics fanga we ziri nti olwo n'omuwala yabaddeyo eyasobodde okufuna omudali gwa bronze ngazanye game emu nti game ye yasooka round of 16 yali n'omuvuganya yajja naye ate bamu disqualifyinga ti weight ye yali waggulu nnyo ku yooli ne game ye eyokubiri ya quarter finals yagizanya ezolira mu kisogo era gwe yalina okukuba nti naye weight ye yali esukka kujja inozanya kati Juma mpaka zino zirabye otya nga gwe empaka sofa tulina emidali 5 nayo jagenda olabe nti mu Uganda wano lwakuba tebakisaako nnyo siira naye nti emisinde gyo nga jjo balina ogisoosowaza nga bolaba omupiira gw'abasajja ogw'abalenzi nti Uganda ojagala olabe nti mu misinde tukulaze nti buli tournament gye tujja twetabamu ojagala akitufunayo tetuvaayo ngalonsa abaana baffe bajja ne batuleeterawo emiddaalo baguma oba ebiri so tulina kwongeramu maanyi abaana balina okubasuubiza n'ebisawo tulina obyongerako tinga nokyo kya mupiira at least ne bagendo kino ekisawe kya misinde kineyo tutala ne Uganda nti neera ekisawe ky'omupiira ate ekiseera ekimu ate era bibakubiramu omupiira ate bibaddukiramu ate abavolleyball bibakubira ojagenda mu Uganda wano nti ebisawe bye tulina ebiri well decorated biba bya mupiira ndowooza na volley ane kira kinalabye nti neera waliwo ensonga eno nti neera omuddusi waba awangudde basuubiza ebintu bingi okugeza oli ayinza ovaayo n'ategeeza n'agamba nti neera Chemutayi oba Kipulangati awangudde katumuwe emmotoka naye ate ne bikoma mu bigambo wayita emyaka 2 ogera bagamba ate tetwagimuwe emmotoka ekintu ekyo nakyo nyagala tukole kimalamu omuzanyi amaanyi kuba timu ezimu ensi ezimu nga olaba Kenya olaba sente zibaddewo ku muzanyi omu okuwangula mpitirivu nnyo nga bw'oziraba ate n'emmotoka waba akatuka bwati bagimuweerawo naye wana Uganda president agamba muzimbidde ennyumba oyo kikoma mu bigambo naye bakuwa sente ogatuuka ozifuna obadde obukadde 5 obufuusa obukadde bumeka bukadde nga 2 ate kati kusaawa eno Kipsiro bakajja kwegamba ndoza amaze emyaka ndoza giringa nga 6 kuba yawangula kibali bamusuubiza omugulira ennyumba bakajja bagimugulire this year
Okay, producer ngageza okungamba nti neera obudde tulidde empenda muza katuumulemuko tujje mu session yaffe kubanga esemba tujja okuyisaamu mu banafa aba netball oluvannyuma lwa Uganda okuggwera mu kifo ekyokutaano mu Olympics. South Africa yadde maswali yazze mabega kwa twagikubye obululu bwadde obugoba nka 5-3 kugoba 8. Omutindo omulungi ogwa Melnuba tulaba tugogerako olunaku olwaleero katunye kulindula amazima yetukomewo. Oluvannyuma lwa ttiimu ya Mani okuluzinga omupiira gwayo ogusooka olunaku olw'ejjo goals zabadde 2-1. Ttiimu ya Arsenal yatene omupiira ogwaggulawo Premier League. Tunagendako eko tumalize ttiimu y'abanaffe aba netball yagenze mu kifo ekyokutaano. Ttiimu session yaffe eyinza okuba ng'eddira esemba mu program Akannya k'ebyemizannyo naye twebaira ku nyiga kadde ku YouTube channel subscribing tubaayo ne programs nyingi osobola okuba nga ozekkaanya Monday to Friday ebipya bibeerayo ku MRA TV. Ttiimu ya netball yavuddeyo ne kuba ttiimu ya South Africa kyatuletedde okudda mu kifo kya waggulu kifo ekyokutaano. Twaze mu mpaka zino nga ttiimu ya Uganda mu kifo kya 6 nga ttiimu South Africa mu kifo kya 5 nga waggulu waliyo Bungereza. Ate ekyewuunyisa ttiimu yadde kulembedde ya Bungereza ate yakubiddwa ku final. Tyatuse ku final final eriko Jamaica n'abanafu aba New Zealand. New Zealand yatukuba mu kibinja kyaffe ajuga mu kibinja kya Uganda mbaddemu ttiimu ya Northern Ireland eya New Zealand neya Bungereza neya Malawi. Ku zino ttiimu Uganda esobodde okubako ttiimu zabadde 3 ne Trinidad and Tobago kazinga kali eyo nina twakakubye. Ttiimu ya Bungereza esobola okutukuba ne tujjamu singa Uganda twafuna wins 4 twetusobola okuva mu kibinja. Twagenda mu kifo kyadde kya 5 kati mu nsi yonna International Netball Association ya rankings nga Uganda mu kifo kya 5 nga banafa South Africa bazza ate mabega waffe Malawi mu kifo kya 7. Omutindo omulungi ogwa Melnuba gwayolesezza mu tournament eya Commonwealth kyatuletedde okubanga tusengula ebifo ate era kino kiraga nti neera Uganda kati zezimu ku nsi zosobola okubalirako mu nsonga zino za netball. Nekira kyosobola okulaba mu games zabaddewo nti neera ttiimu yaffe eya Uganda coach ye nga coach Salongo Mugerwa yavuddeyo nategeeza nti neera ensobi gye yakola game yasooka yasinga omukostinga nti neera atandisa Proscovia onabadde kapiteeni wa Uganda era teyali nsobi naye kyali kituufu okusobola okukola ki okutandika Melnuba abenga bona nakubira Bungereza nate game gye yasookamu tulaba nti yalemererwa okuteka omupiira mu katimba era game yaddako tulaba nti yakola mu changes ezo tiyasobola okubanga game ye esooka agifuna nawanga Melnuba asooke awangudde era tulaba games ezisinga zonna games zetwawangula nti neera yasobola okubanga half of the score yali Melnuba nga kwali. Ttiimu ya netball yasobodde okubanga ng'esengula idda mu maaso. Kino kitwalawo muzannyo gwa netball wano mu Uganda. Mu Uganda ojjagendwa nti ndowooza twagenda okutandika tournaments ezo nga twali mu kifo kya 6 nti South Africa tuli maaso kusaawa eno tumalidde mu kya 5 ya Bungereza ekyali waggulu. Bungereza situmanyi finals zino zinaggwera ba ziriko Jamaica ne New Zealand kitegeeza sobola okukyuka ti kuba yajja okulembera yajja okulembera ojjagendwa nti Uganda gundi eti
shikwenze nti kwegamba beetaaga kujongera mu maanyi nemanyi kinga abazanyi babalesa abamanyi nti bontwa ababiri abali maaso Proscovia ne Merinobo bona bazanyira bweru n'abaana bali mabega ba ayera bona bali experienced enough nze kyengamba kiri kimuteka just tobadanira kuba no jagenda nti ne bakochi baffe bave ku kikwate nti Proscovia tukimanyiye captain buli jazza abikola nti ne wana batali fit ngali unfit nti buli mupira ino gutandika nti ogendo labe nti no mpira ogwasoka bagutukuba ate we yakola mu changes ku mpira ogwokubiri Uganda kwenzi yatekawo nyenjawulo n'olaba nti omupiira gutambula batula games zonna zonna esatu zazanya Proscovia badavanga katebe naye nga Merinobo okola twateeba nga mwali ngo lali katebe ngera agulabira wali tuveeyo producer ageza okungamba nti neera obudde bugende atugende ku timu y'abanaffe abasene Premier League yasobola okubanga gula lunaku lwa Friday week yewedde na timu yasene yabadde gula ne timu y'abanaffe aba Crystal Palace eya Wilfred Zaha basobola okubanga bakubibwa goals zabadde 2-0 oluvannyuma lwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Martinelli okussa akapiira munda mu katimba ne own goal yavudde ku ludo lwa kono nga Saka akulosinga omupiira ate ne beconnectinga naye timu ya Crystal Palace yalaze nti yadde pressinga era senda kyesose kumyezo tulaba nti neera ya press yanyize naye zazeeko Spurs kwanga bali resistinga batasobola twa kugoro yabwe Jesus yalemeddwa kubanga atebe omupiira munda era yalazinga bitu mutabuse kwa mukubye ne sabu n'avaayo ne bayingiza omuvubuka wo omuntu yasobodde okujja natereza ku nsonga awo Juma timu y'abanafa abaseno yabangudde game yinzo kubanga esooka kino kitwala wase bateredde dawe nawangula ekikopo nawudde nabo bagizi base nawo nga bagamba nti bawangudde guno omupiira ogusooka nti babula emipiira giri 3-7 okubera nti bawangula ekikopo kya Premier League kya season eno bange era already by the way nti bawangula emipiira gisigaddeyo gyonna abakitwala ekikopo baba balina kimu jugira kino gino emipiira mulimu Man City mulimu timu ya Liverpool ate ne kira bali mu Europa eri Manchester United ekirungi kya liigi nti omupiira gugenda okujja osamba weekend ku weekend kitegeeza omupiira ogwo obeera okoze ekyo ogwetegetegede niwe combination ya ku bazanya na pia balese Zichenko game ya sosia yazanya atya Zichenko kwata yakukiza Zichenko na kusa Ben White kusaikuruda olieri asimanyi ate Ben White akuba center back leo amintroduce na mukubira namba 3 na kubisa Gabriel na kusane Seleba muzanya badde mpya mu Faransa yabadde best player mu ligi yabwe yasinze ba Mbappe ba Neymar ba Messi game yabwe soka yabadde etya bonga babiri bawo nga terunagenda ku game eyo jagenda nti William Saliba bagana buganyi kumusigaza season yewedde bali bamugula nane basobola okuba nti bamulondinga agende mu Faransa nate wagala nti game ya sosi ataddewo embeera ya defense Zichenko performance ye yateekawo ku lunaku olwokutaano sigyewuunya nnyo yali nnungi teyalimbi yali nnungi nga kagenda bulungi mu maaso ale nga ne mu kujja bakwa just nti Crystal Palace kugamba amakati gaseno baleka Crystal Palace esambeko ate Crystal Palace webe esambyeko ebejja kunyiga kuva kati wongamba nti neera Zichenko yali mulungi tuyakulaba nnyo nga bano bazanyi 2-3 twatera bajja mu game 2-3 naye twaye yamujjemu n'amusikiza munaffe amanyikidwa nga Tiani yali agikuba Zichenko bali mutabuseeko oba yagadde kongera mu attacking Zichenko nti weakness ye eri mu kuzibira nti ye Zichenko mu kuzibira si mulungi nnyo naye ate ogamba nti kugenda mu maaso kusala center line Zichenko asobola okusamba kwanda ne goal gye bateebye yabaddemu omutwe gwe nti ate basajja abawumva babadde mabega yabatumeddemu omupiira gusobola okubanga okusanga mukulu n'abanyikidwa nga Martinelli n'abasisa omupiira munda mu katimba nganze teyazanye bubi kinalabyemu Justin nti yabadde Jesus yabadde frustrated nti neera game ye yasoose adasuubira okubanga nti ateeba tulaba ati azate ba mu pre-season game zinga zateeba nate game yandibadde ateeberako nekigaana naye nga tetunagenda ojagenda nti Arsenal abawagizi ba Arsenal tebalowooza nti bateredde wadde bagobye omupiira gwabwe ogwasoose season eno nti nojagenda nti omupiira ogwo abalabye omupiira ogwo nti Wilfred gundi Crystal Palace yabadde ina okufuna nga penalties 2 musamba Arsenal yadde esambamu kitegeera combination ya Xhaka Party na pade wameka bali basatu makati au Party Xhaka waddeka ni omulala awo makati gabwe gabadde gatya kuba nalabye gasobodde okupasinga ndakizo ezasose 10 zabadde nnungi nate ezazeeko basobodde kubanga balumba ate bubi nnyo ojagendwa benti Xhaka
si omusambi goyinza okubesingirako mu makati ntino agenda back ne Odegaard by the way ne Odegaard Odegaard si mubi captain kubanga ye captain ku saawa eno si mubi nayo jagala nti Pate yalina okubeera nti atuula mu 6 Jaka bw'omutuuza mu 6 ye muntu ajja okubeera nti ayagala nnyo okugenda mu maaso kitegeeza tojja kulira tiimu yo tojja kubeera ng'ebesingidde ku Jaka okubeera nti nno ajja beera aziyiza emipiira okujja kuba defender abo that's why nti obwedda Crystal Palace etuukawo just omupiira gwaganye gomwagizi wasana kwa mara UTV ndozogeza ko kubanga obicho kitegedde nti Juma agambye nti Arsenal temusubira pozi ngamwangu de mpya 3 Julai ya ligi musoro kubanga muwangule ekikopo jukira mjine emipiira mulimu Man City mulimu timu ya Liverpool yakuba home and away season ewedde gyosubira okuba nti ogwenga gwowangula timu olwomukaga timu y'abanafe aba Liverpool yakwa yale kick off samna n'ekitundu yavayo nokubanga ekola amaliri ne timu ya Fulham ya musookayo goal zali 2-2 twabo omuzanyi manchira nga Mitrovic yaliko Premier League season 2 emabega yasobodde okubanga abakubira goal zabadde 2 atwabye nti ensobi ya munafa amanyikidwa nga Van Dijk atatera kukola nsobi yavuddeyo n'asika omusajja ebitogi asobola okubanga aleta penalty eyavuddeko no bagatta goal yawezeza goal za 2-1 timu ya Liverpool eno abazanyi komukubya leta mwalimu Cavalio naleta Edward Nunes yasobodde okubanga batebera goal yasobodde motivating okuba goal ey'okubiri abazanyi nga bayita ani omulala obone kipa bayita Akana akatone kuti bakakubiza lunaku lwajjo ye kirofyo nategeeza nti nere kyabakubiza game ya lunaku lw'omukaga nti sawe kyabadde kikalu nnyo nga kibulamu amazzi mu musana gwadde mungi nnyo naye abazanyi mbazanye bulungi excuses sitera kiropo nga akoze excuse bwezityo lwaki kiropo season ninge etandika ate atandikide mu excuse ate lwaki tulabye nti atandisiza Famino Famino nti mulungi nga avudde katebe tine season newedde bamubola nti tulaba nti yalita ne Diaz okusobola okubanga agattawo naye tulabye nti game etandisa ina Nunes katebe ate natandisa Famino lwaki Nunes jagenda benti lwaki yamutandisiza katebe nti Nunes yabadde mupya mu league ate nga mupya timu kitegeeza toyina kubeera nti omubesingirako nnyo that's why nti yasobodde okubeera nti amuleka katebe asooka alabe game engeri gyegenda omuzanyi yakubira golo ku timu yakubira golo banafa ba Man City ku Community Shield ku timu enzibu ngeyo competing Premier League ate ku game esooka ya Fulham timu entono yakava mu Championship ayino omutandisa katebe ndoza kilopu ndoza ensobi gye yakoze kubeera nti anyomya ka timu nti kabadde kakajja wadde eri mu Championship ke kabadde ka champion season ewedde naye ntino yaginyomamuko n'agamba Nunes sigala katebe Famino tani neguno mulundi gwa kutano nga Liverpool egulawo season zaayo ne timu esinga obunafu songa abantu yanyomye timu yo nga egulawo nnyo n'abanafu jagendwa bentino abanafu abo ababeera bakajja ebiseera ebisinga Liverpool jagendwa bentino mulabe faliko MRU TV jagola bentino bobo ogobeera nnyo timu ya Liverpool nti bwebezanya timu eziva wansi zijikuba nnyo jagala ne season eri ey'omunda nti bali bamujjako unbeaten run bali bamukuba goal zali meka zali nnya Watford yamukuba ne mujjako unbeaten nenga yasamba Man U ne mukuba Man City ne mukuba ate ne kira kinasinzira ku omwagiza Liverpool nti ensobi ya mwesinga erimba n'abasajja ba wing back abamwe Trent Arnold ne Robertson tibalungi mu kugenda amaso ne mu crossing emipiira ate mu kudefending emipiira bafuna dala obuzibu ntulaba Arnold asobola okwetera emipiira gyo yeso inayo ne kira kinabye ensobi eri muntu nera oba ina Arnold asobola crossing emipiira emiwanvu yes leta dunonozo muwanvu asobola okutumira emipiira nota de Famino mulungi nga aveno mabega linga Jesus tajja kimu mpira okuva mu 10 aguze munda kitegeeza nti 10 wo tomuwadde ekiro muwadde mutana kyagenda kukola kitegeeza nti oboina Robertson ne Arnold kitegeeza nti osobola okubanga ososaayo Edward Nunes okusobanga atumire mpira ne makatiga unifa kwetaga omusajja ali solid makati toyina Fabinho ali soft ate ali slow oyina Henderson akuze tasobola kuba kiri kyosuubira nayo jagenda mu game eyo nti Arnold waba atambudde n'agenda mu overlap osuubye okubeera nti Fabinho yalina covering nayo jagenda kyabakostinga ne season ewedde bali mu Champions League final nti bagenda okuba omupiira nga Konato already amaze taliiwo nga ne Alexander Trent Arnold taliiwo mu space awo yagenda okucrossinga bwati omupiira omwana yagenda n'ateeka butesi omupiira abanafa bamaniyo namwe jjo mwinzo gamba mutubusiza amaaso nakwere jjo mwaguddewo ne banafe aba Brighton
timu esijagamba nti timu entono oba esinga obwangu timu kuzimu esinga osoma Premier League timu ziba ntono abakubidwa goals zabadde 2-1 nga basose goals zabadde 2-0 abakubidwa goals sukali omuna agamba nti no mani yesobola okukola ki kubanga gata nadawo ku New Vision nadawo ne Farid ne Hussein atugeza ku bantu gulaba ina chali wanga mumita okumu yadangamba nti amani yo bwetyo bagisookayo ate nefuna obusungu ne gatta naye ate omukazi yamazeewo envo lunako lwejjo tiyazikombyeko nazimalirawo ddala ate Ronaldo ekisinga edda ntono kocha akulaga twali tuganda ayinza otakubisa nnyo Ronaldo naye twalabye nti neera yamulese mu dakika zabadde za 5 mbakati Premier League yakyuka ina subs zomeka subs 5 naye ate yatandisiza makati tine yatandikizaawo Fred McTominay nakubisa Eriksen nakubisa ne munafa manyikidwa nga Fernandes nga bulijjo naye ate Fernandes gundi ye kyali wansi nnyo leti ye kyali wansi nnyo naye tusubira siche yakoze nti Eriksen okuba pass empanvu yes gwe mulimo okuba empanvu laba ayiseemu oza mu kifo kya Pogba ate gwe Fernandes okuba short passes through passes kuba zita kulususu gwe mulimo go oyina abasiru midfielders babiri oyina Tomini ne Fred balina okuzibira pira gye mitwa kuba defender magwa yesi mubite tugana naye ate wabeera mubi ompira gumuntuseko gutya lino kyebuza mu ngekyo oliwa nga bwe nagamba nti weekend edon program yaffe tinera Fred ne Tomini bakola assist 5 abazanyi babiri ba midfielder eyagwa babiri ekyo kintu nze nagambye ne Farid ntuli kushona mugambye tinera obango ina Fred ne Tomini chezo oli so defensive atenga ono coach abadde akubisa 4-3 mu timu ya Ajax naye nsubira bwanafuna bazanyi bayagala ayinza okudda ku system eyo Juma nayo Mari TV awagira Manu ensobi yabaddewa oluvannyuma lw'oleeta Tomini ne Fred okuzibirako ne mabega naleeta Eriksen ne Fernandes akuba ekintu kye kimu kyenkana n'okuleeta Dault mu kifo kya Bisaka omukuba akatebe kitolaba Manchester United oba kimani yogena kugwerawa yes ojja kugenda benti omutendesi wa United Ten Hag mu goal yatandisiza De Gea Bisaka na wa Maguire Bisaka de katebe nno yakwisiza Dalot Maguire ne Martinez eri mu namba 7 na wa Luke Shaw faite tukisubya kubya nti agenda mutambisa mu makati ada kubisizawo babiri Tomini ne Fred and then ba holding midis abagenda okwerekera omutebi yakozeseza baade basatu yade ndozade Fernandes na kubisawo ne Eriksen ne Sancho then Rashford yade nga run striker na enti mu line up yakoze mu ensobi nti ojagala nti obedo omupiira ogwo Rashford bwagenda ofuna omupiira agufunia ku wing atenga run striker gwe bataddeyo nti naye wedda bamusambisa bubi nga ye tibagenda okuba omupiira mu space nga talimu atola benti ne mu first half Maguire wedda akola ensobi nti owedda alwanyo n'omupiira yasi Sevilla last man kitegeeza Sancho ne Rashford bagaziye okiwulira nti agenda otekawo omupiira ngolwedde bali market naye nga agenda nakuba touch 2-3 nga agenda maaso naye nga banne bagaziye nti omusambi omulungi okuba touch emu oba maze okulawo olina okuteeka n'ekirala nti Scott McTominay ne Fred si basambi boyina okuyirayingako mu midfield nti balina okubeera nti baziyiza emipiira okudda mu bakayo nti Scott McTominay jagwa ne goal yasoose nyini nti yakoze ensobi okiwulira nti goal ey'okubiri era kye kimu era omusambi omu Gross n'ababonereza bakubye goal zabadde bbiri omuzannyo jagwa nti mu makati ga United Fred ne Scott McTominay balina kubaamu kugamba be balina okubisa this time lwansonga tebalina basambi n'ekyokola nti Ten Hag sabu yazikoze late yaluddewo nti fine Ronaldo yamulese mu time mu dakika za 5 mu naye nti okujja Luke Shaw okuleeta Malaysia abuli omuntu gwe yadde asubya nti Malaysia yakulaze konti mu pre-season yabadde ateekawo embeera mulungi mugenda maaso ekitali ku Luke Shaw kitwali tumusuubira okutandika naye yamulese mu dakika omupiira gunaatera okuggwa n'ekyokola nti okitegedde nti Marcus Rashford omupiira guganye okulizinga omupiira ogusooka mu Premier League kitegeeza ki tekirina kye kitegeeza kyamaanyi naye lwakuba nti by the Manu nti ekyalinayo omukisa nti bwaba bakubye omupiira guno nga katalo already kakyaliko ak'Ebungereza kikuyamba okwetereeza kubanga tukyana eri season yali season ki Manu gye yakuba Arsenal goal zali 8-2 nti akatale kali kakyaliko ne Manu nakuba Arsenal goal 8 musajja nadduka n'aleeta abasambi yasuubula n'abasuubuli abasambi n'ayita abasuubirayo signings empya mu Manchester United yanga ye omutendesi abeetaaga n'endowooza board
ye kyaganya omuwa ssente ojja kugenda olabe nti nno ayogedde ku basambi bangi n'oyo Darwin Nunez owa Liverpool nti ye yasooka omugendako Anthony owa Ajax musambi mulungi nti omuteeka ne Jordan Sancho kitegeeza wingi zonna ozisuubira okubeera nti twaki tiimu ya Chelsea nayo just toera akantu katini nnyo oluvannyuma lw'okuba yakadde kamu 0 Kolibale yavuddemu yafunye injale simanyi oba Premier League ye muzibu oba nga ye yakooye mangu naye yavuddeyo ne injale tulayo omuzannyi amanyikiddwa nga Chuchulela yalusiza omutindo omulungi ennyo nti yabadde akubadde amaaso bw'akomawo twalabye nti neera Chilwell yamusoosezaamuko ne simanyi oba n'amala kuba tumulaba bamaze n'amuggayoko Sterling emu yasoose bise bulungi nnyo bwana Juma nga tumaliriza tiimu ya Chelsea yakubye goals zabaddemu ku 0 yadde na penalty ya Jorginho byakatimba kalungi nnyo badde badefendinze bulungi nsobi ya defender Donkali yasisa omusajja Everton yagezezako okulumba kwatula yazanye witimu nga Chelsea eguza abazanyi yogera ku bazanyi basatu benjo kuwako ndowooza Kolibale ne Chuchulela ne Sterling gima besoka yabadde etya by the way nti ojagola benti Sterling omutindo gwe yaleseza ku timu y'abanafa ba Everton badde basamba gemu yabwe yaggulawo sigwe mutindo gwe buli omu yadde amusuubiramu nti twali tumusuubira okubira nti no aleeta guli ogwa Man City gwennyini okiwulira nti okubeera nti ajja kulumba buli kaseera ajja kuleetera omupiira n'oba defender ki n'oba defender ki ekyo wakirabanga we yali nga Man City esamba tiimu y'abanafu aba Manchester United bakimanyi nti no mu Bungereza teri baaka asinga kuzibiranga oli full back okusinga kuzibiranga Aaron Wan-Bissaka okubeera nti ayiwawo naye omulenzi yamuleetera omupiira ddakiika ku ddakiika kyandibuzo olunaku lwejjo twali tumusuubiramu ekyo naye mpira gwaganye nti olabe nti Kalidi Koulibaly omusajja omusene mu captain nti yakute bulungi ali so disciplined yanyumidde jo nga ya defendize ma so disciplined naye nti kyemanyi nti omupiira ogwo bamuleeseemu nga ali unfit that's why nti game ye yasoose yasobodde okubeera nti afuna injury nekyo kwa ntino Premier League eri so tough abasambi abo bati bagimanyiira eri ayinza obba abadde akubira ku biwempe carpet eno guba mu Chuchulela mulenzi oyo mulungi aleta yasayininze oyo omusambi Chuchulela mulungi agenda bulungi masa kyemanyi nti Marcos Alonso bamutunze ddali yagenze mu Barcelona Ben Chilwell kati olawde Marcos Alonso yasobodde okukola nti yasala amagezi nti yayita kyayinawo namba nti usibadde baliwo nti Ben Chilwell n'oyo Marcos Alonso nga yabadde basooka nti bavuganya babiri namba 3 nate oba ogamba nti oleese Chuchulela ate nga kumpi bonna season ewedde abasinze okugenda maaso combination ya Koulibaly ne Thiago Silva enaakola Premier League kyemanyi ejjakola kubanga ne gundi bangambye agenda sigala yasayininze endagaano Cesar Spilicueta Tanko ejjakola gundi ya combination ya Koulibaly aliko mara TV za program ya ngabo yagenza onako olwaleero era byanyiga kadeko ku YouTube tubako ku Facebook tubako program Akannya k'ebyemizannyo programs nyingi ezibeera yosobola okubanga osinkanayo waliyo music shows waliyo political shows zonna osobola okubanga ozifuna ebaluwa tuna producer asinga abo mulema nko mara TV amita mavina baku kamera awo abaku ekifaananyi kisinga obulungi ennyo tugeko lunako olw'enkya nga tukuwa ensonga z'emizannyo esobola okubeera weeraba